Mu bitundu ebirala nga mu disitulikiti y'e Mukono, amasomero nayo tusanze gagenda mu maaso n'okujaganya olw'okutuuka ku kkula ery'okukola obulungi mu bigezo by'omwaka oguwedde eby'ekyomusanvu. Ku ssomero eriyitibwa GT Nursery Primary School Namawojjolo, omukulu w'essomero lino Muhammad Mukwaya agamba nti okukola obulungi kuvudde ku nteekateeka gye balina n'abasomesa nga bano buli akola obulungi n'ekibiina kye bamuwa ekyapa ky'ettaka. Abaana tubateekamu tubasuubiza nti omwana wafuna 4 tumuwa $5,000. Omusomesa abasinze mu subject, abasinze mu stream n'afuna ekyapa. So kati lwaleero tugenda gaba ebyapa 3. Abayizi nabo bajaganyiza olw'okuyita obulungi mu ssomero lino. Nafunye obubonero 5. Nebaza head teacher, director, mikwano gyange, abasomesa bange abansomesezza. Wenva wano mba njagala okubeera surgeon wenva maze okusoma. Era nga nafunye 4. Njagala okwebazaako bazadde bange abansobosezza okutuusa ku buwanguzi obwa leero, basomesa bange, ba director, buli omu annyambeko okufuna zino. My name is Salamla Tracy and I got out grade 4. I want to thank my parents and everyone that's helped me to reach this level. I want to become a pilot when I grow up and I'll work very hard. Ate yo e Naggalama Junior School erisangibwa mu disitulikiti y'e Mukono naye era babadde bajaganya olw'ekkula lwe batuuseeko nga bagamba enteekateeka yonna evudde okwekwasa Katonda okusasula obulungi abasomesa baabwe ssaako n'enkolagana gye balina n'abazadde. Tuli basanyufu ku Naggalama Junior School olw'Omukama ekirabo kyatuwadde mu baana baffe ab'omwaka oguwedde okuba nti bakoze bulungi. Twatuuza abaana 56, abaana 51 bafunye first grade, abaana 5 bafunye second grade. Mu Naggalama Junior School ebitusobozesezza okuba nga twakoze bulungi ebibuzo byaffe by'omwaka oguwedde, okusookera ddala obumalirivu obuli mu basomesa n'abasomesa abamala okuba nga basobola okusomesa abayizi baneeno, kituyambye okuba nga abaana bavaamu obubonero obulungi. Era abaana ku ssomero eno era Naggalama Junior School batubuulidde engeri gye bakozemu obulungi. My name is Kend Faith and I'm from Naggalama Junior School. I got aggregate 8. I thank my parents who have paid for me school fees in time and who have bought for me all my school requirements. Scored aggregate 5. Was studying from Naggalama Junior School. First, I want to thank our teachers who were there for us in all the situations. I got 6 aggregates this year. I'm willing to thank the head teachers, the directors, and all the teachers that taught us last year. Ate ku St. Agnes Girls Naggalama, abasomesa tubasanze bagenda mu maaso n'okujaganya oluvannyuma lw'okufuna ebigezo ebyavudde mu kyomusanvu. Amyuka akulira essomero lino Edith Nagawa agamba nti okukola obulungi kuno kwavudde ku basomesa okukolaganira awamu n'abaana ssaako n'abantu abalala okuyambako essomero lino okugenda mu maaso. We are just excited. We thank God. All our girls have passed and performed excellently. We had 130 girls who sat for PLE 2024. 110 girls have got first grade. The rest have been in the second grade. We are just excited. First and foremost, ladies and gentlemen, we thank God. Our God is a living God. We thank Him. He has made us happy. We are just excited. Twogeddeko n'abamu ku bazadde be tusanze ku ssomero lino. A colleague, an OG of the school. I'm so proud of how we've performed. The girls have really done us proud. We have over 100 plus first graders. We have 4 girls. We have 2 girls who have 4 aggregates each. And then we have 4 who have 5 aggregates. Very many with 6 aggregates and above. We are very excited. We are very proud of our girls. I'm a parent of this school. My girl has been here from P1 to P7. Yeah, and she has passed very well. My advice to the parents, this is a school of choice. Bring your children to this Naggalama.